Halo. No. Mukwano tukula musiza. Mukwano nange mbala musiza. Nze kadima na mayanja ne kabugwe. Bana ngoyogeza mukwano oli mu mudu za Valentine. Alhamdulillah ndi mu mudu. Banange mbala musiza mwebale tuwe. Naffe tukula musiza webale okutuwuliriza. Amin. Message tugira wanu nti bana mukubirenze. Banenga njayana kubanga nze sibafuna. Amanya gwani. Amanya nze nasubuga jeni mukyala Ssalongo. Owe mamba mukyala Ssalongo wa? Bulenga. Ssalongo yakuzala mu abalongo. Ssalongo mu abalongo. Mumaze banga kini Ssalongo. Mumaze banga lya myaka 5 ne Ssalongo. Nga muli mwenna. Tuli ffenna mukwano. Mulina abaana bameka? Tulina kati abaana 3 abalongo n'ono gwe nazzaako abaana 3. Abalongo be bakulu. Biki Ssalongo byasinga okukola ebyo ebikutabula? Ssalongo. Kati Ssalongo byakola bingi mukulu kadima. Ssalongo ndabirira. Ekikoka kya byonna ayina obuvunaanyizibwa afaayo ku makaage. Afaayo. Neggulo yankubyeko ka surprise banaye katempunge. Yakoze atya? Yampadde ekirabo kya Valentine. Yakireese jjo. Yegwe omusajja we bannange omusanga wa bw'atyo. Ze bannange ate mwagala okufa kyovolaba empisa zonna nzikola. Ozikola. Ekitiko unywa wanje nti ekitiko unywa kuba Ssalongo naye aba alina ofuna waafuniramu ebitiri biyita byonna mwana gw'olumiza abayaayi niyo balumya obufumbo obulungi tebufunika Ssalongo amanyi linnya ki eriryo? Gonna agamanyi nansubuga jeni gonna agamanyi tovaako tumukubireko twongere okunyweza obufumbo mbuulidde Ssalongo bane byakolanga birungi nnyo. Mwagenda mbakadde twagenda ne tukyala tukuba plani za kwanjula. Mukuba plani za kwanjula. Kale katugende. Era ng'onteeramu n'edduwa. Edduwa tujja teekamu ate waliwo ekiganye. Nina. Halo. Ssalongo gye baliko taata. Obulamu bulungi. Ssalongo nze bampita kadima. Nti bampita kadima. Ndine mukyala namayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM wano ku radio. Nga tukubiddeko omukyala nansubuga omumanyi. Omukyala wo nga bannanga atugambe tukube tukusiime tukwebaze olw'ebirungi by'omukoledde era ng'agamba nti akwagala okufaako obufi. Amiina nange mwagala nnyo. Tatuli wala tuli kumpi nga busungu kasooka ayogereko nawe nansubuga. Ssalongo wuyo sooka omuntu okotere. Bannange Ssalongo. Wange mukwano. Bane sweetheart, happy Valentine's Day. Nange wentyo mukwano. Bannange webale kunjagala mayina. Nawe webale okunjagala n'okundabirira. Bannange kwagala nnyo kwagaliza bisinga soba mukama akugabirile otulabirire nga wotulabire ate osinge nawe. Amiina. Nange nja kuwa ekitiibwa ng'omu. Amiina. Ssalongo gw'okikola otya abasa omukyalo n'engeri gy'akuwaanyemu. Olina engeri gy'otambuzaamu ensonga zo sooka otuwe ku magezi okola otya? Ebintu bino. Esebo nkuulya Ssalongo. Ebintu bino tebiba byangu. Naye ekyensooka okukubiriza bannayuganda bonna n'abalina amaka nti ebintu byonna biba byagumiikiriza nakumanya muno kyayagala. Bugumiikiriza nakumanya muno ki kyeyeetaaga. Omanyi teri bintu byangu ate teri muntu ku nsi kuno atasobya. Kituufu. Wabula bw'otegeera muno nti buli kimu tekiggwera waweeru, buli kimu kiggwera mu nju kye bayita mu kisenge. Kimu kiba kiwedde. Buli kimu kiba kiwedde. N'amanya ensozi, n'amanya ekitoofu kye yakoze, n'ekishamu kye yakoze. Olina akagambo kukweseza Ssalongo. Teri muntu atuukiridde. Ffenna tusobya akantu ngenda katambulirako nnyo. Ate kati nekyala n'emirimu gy'enkola nze ndi musajja owa entertainment n'amabaala ndi manager wa mu club. Yandibadde agamba omwana wange kubyala bali ebingi so nze manyi nti omuntu funa muno n'ogamba nti yono wange okugamba n'otambudde eggwanga amaaso tegakoma wabula omuntu gwe weekuzanga n'ogamba nti ebiseera byendimu n'emyaka gye nyina kati nkulaba nti nange nyina wempumulira nina kwewummuza wasalawo nayo n'ogamba nti kampumulire ku Nnaalongo. Kampumulire ku Nnaalongo wange omukyala w'emmamba. Nnaalongo atugambye nti okukyala kwaggwa byonna byaggwe asaba kwanjula ssebo.
Zena kati manja kula ne nama yanja mwenna. Amina sebo tukwagaliza birungi byerere Ssalongo. Amina mema lenyo kugula. Ssalongo. Wanje munayi. Nkwabalizaako Nnalongo oyo. Amina. Olaba nze ndi mukyala. Naye ffe abakyala kasita otuwumuza omutima. Yalabba emyaka 7 tufumba n'amannyo ne gavaamu nga weetuli awo totabula Nnalongo. Enyabo. Bwe bubaka bwange. Kale Nnalongo. Ssalongo nti anaatera okudda obudde bubuno obuzibu omutegekedde ki? Valentine eno. Bingi byomutegekedde naye ate okukola ayina ekivvulu anti Valentine. Ayina yebyo ekivvu. Naye muweereza akayimba ku mwana munezi gwata Masaka ke waita Nansikombi ku Valentine. Ssalongo. Ekivvulu kiriridda wakirange. Ekivvulu kina justi kenyina abagala na bukamba kubidde mirere gyokka. Ebulenga Kasai Clogging Amusement Park. Wetugenda okubeera leero. Amina. Tubagaliza birungi byere mukama abakuume abakuume mwebalinyo tuweereza. Mwewalulire kaliba. Amina. Kale mubeere bulungi. Bye bye. Ebicamula bingi. Kabo. Diblo jerinzigule wasinzigule. Diblo werinzigule tulikodinga ennyimba, audio ne video. Gwejo muyimbi tukubire kubiza simu 0702 23 nina manja bimanya bintu bya febyo na bya Diblo. Tutambuza nyimba z'abayimbi ku radio ne ku TV be ya kuteesa toka kamocha ogamenti yagala Diblo studio jangu mwenje mutuwagira abayimbi abapya namwe abaludewo katale 0702 23 Diblo. Kale nenkujukiza banafu ba Asumac Worldwide Youth Investments Limited mukwano mbwangu bagamba nti betaaga y'abakozi okukola mu offices zaabwe wano mu Kampala n'emirirano nga ba shop attendants, ba store attendants, ba mobile money workers, ba messengers, ba packers ne ba loaders, store organizers n'abalala bangi. Kale bagamba nti wokusula we wali bakuwaawo. Bakubire ku simu eri note 7 note nkaga 7 26 57 0 nkaga 7 26 57 3 nkoma nyimba mwende singo okuchengera kubanga nziba kuba sole ziri 12 azengera kubanga mbakuba then bwe navaawo nja kubanga ngenda nange wa papas mbere ngambe yungako kansala nabukalu Aisha oli otya owekisugwawo batula lwembuza no nganti Valentine ogimaliddeko wa mwanyinaze wano webinkwatidde wenvana tena bikenga njolekera tubagamba funawo mudobozi lya muntu musule bulungi.